Abasiraamu ku mizikiti egy'enjawulo mu gombolola y'e Nakawa bakedde kuŋŋaanira mu kibangirizi ky'abannamakolero Erugogo okufuna ebyokubayambako mu kusiibulukuka. Mu bano mubaddemu bayimaamu ku mizikiti 50 kwosa n'abamyuka baabwe. Mu bibaweereddwa mubaddemu omuceere, butto, entende kwosa n'ebirala ng'enteekateeka eno ekulembeddwa mu mmeeya wa Nakawa Paul Mugambe. Kino ekyekisiibo twagala bannaffe abali mu kusiiba abe nga bamalako kusiiba naye ekisiibo naye nga bamukimanyi nti obwavu bungi ebyokulya si byangu okufuna naye bwe tubakwatirako ne tubongeramu amaanyi ne tuba nga tusaka ne tuleeta ebyokulya nga bino ekisiibo kiba kisobola okwongera okutambula era omuntu aba asobola okusiiba nga amanyi nti bw'anaaba asiibulukuka ate waliwo ekyokulya. District Kadhi wa Nakawa Zakiyo Serunjoji akubiriza abakulembeze okwewala okwevvoola. Banange tubeneeyisa bannayuganda naddala Abasiraamu, buli muntu amanye bwakoma, buli muntu muwe ekitiibwa kye, weendowoozayo omuntu ekitiibwa kye nga totunuulidde eddiini oba endowooza y'ebyobufuzi obw'eggwanga lye. Amyuka Supreme Kadhi wa Kampala Sheikh Hussein Ssekajja alambisa Abasiraamu ebimu ku ebyo ebirina okukolebwa mu nnaku zino 10 ezisembayo okumalako ekisiibo. Okuva ku lunaku olwa 21 okutuusiza ddala 29 ezo zonna Laylatul Qadr esobola okubeeramu. N'olwekyo buba ekyo kituwa kunyiikira buli lunaku okukweka ekiro tusabe Katonda waffe abeere nga atusaasira tusonyiwe bye twamuzzaako. Bayimaamu bategeezezza nga babadde basanga okusoomoozebwa olw'Abasiraamu abatalina byakusibulukirako. Basiimye emmeeya okubakwatizaako. Abantu abaali ekkololo balaba emigo egyanyooka n'olw'obwavu buli mu bantu era ne babayita awalala basobola okujja kubanga tebateredde. Singa omuntu abanga ali bulungi ebyo n'ebintu bandibadde babikuwa nga newoyita tekyalabayo muntu. Tumwebazizza nnyo nti barakallahu Allah mukyasinga okwagala. Tusabira Allah tabaraka wa taala amuwangaaze mu bufuzi bwe kubanga tubadde twaza okukiraba mu bafuzi. Okusinziira ku kitabo ekitukuvu ekya Quran, omuntu asiibulula omusiibi afuna empeera y'emu n'oyo asiibye kyokka nga n'eyiye tekendeezeddwa.